oli ku ER News UG amanyi omusosozi nga bulijjo essaawa za kumakya wenjogerera tuva mu kivulu ekya DJ Daniel life experience. Dr. Jose Chameleon akyankalanyiza abantu ababadde bazze okudigida, abasuubizza okudda ku PTC Wamitanda ng'ali ku live band. Olunaku lwaleero abadde akubira ku CD, oboolyawo enteekateeka tezimunyumidde bulungi n'abasuubiza okuba ng'akomawo. Ebintu bya Chameleon Gudo, muganda we Swahaba Champ, Atabukidde aba Next Media wamu ne MC Cuts okulinnyirira mu mikisa gyabwe okubalemesa, era n'avaayo n'agamba nti MC Cuts aveeyo ayogere Chameleon Gudo kye yamukola. Kwe n'agamba nti Chameleon Gudo mwana muto, naye wabanga ye mukulu we yakimukola kale akimugambe, amwetondere, amusonyiwe, amuveeko. Abange, Chameleon Gudo gwampuliriza era alaba akatambi kano, olowooza future ye ekomyawo oba ekyeyongera mu maaso? Maama wa Chameleon Gudo akyaganye okwogera, wabula sister wa Champ Gudo agamba nti taata waabwe yabasuulawo nga wa myaka oba ebiri. Chameleon Gudo yagwako ne mu mata, ne bamukubira essimu nga bali Kawempe mu ddwaliro, yabagamba nti ye tayagala kumanya mbizi. Abange, guno omusango tuguteeke waani? Wa Chameleon, taata wa Chameleon Gudo ataatwala buvunaanyizibwa nga taata, oba alien skin okubeera n'omwana nga tagenda ku ssomero? Ye abange, maama wa Chameleon Gudo wawulidde bye yayogedde? Agamba nti maama yagaba omwana ng'akyali ku nsi, wampozi nga takyali ku nsi, awo osobola okukayanira omwana nga gwe taata. Naye nkugamba bino ebigambo wamanga nti omukyala yamanyi gyagaba omwana. Ebisinga bijja sooke tulabe embeera nga bw'etambula, naye nga abatussa mu ssente basinga Mabirizi Herbal Products abasangibwa we Kaleere, jangu bakoleko ku nsonga za nabukalu. Oli mukalu tolina mazzi, wagaziwa, omwami akwekukula nga oli omugazi ennyo, jangu bakweka amufunza, baawo akuyingira nga yenaalwana bulwanyi, jangu akweka amuseereza, kwegamba ayingire ng'ayingira ng'ali mu kulya eryenvu. Jangu bakuwa eddagala ery'obuganzi, jangu bakuwa eddagala ery'okuweebwa omusajja wo aleme okuba ng'akwagalira nga bwereere nga takuwa. Byonna wano ku Kimyanso 256, enamba y'essimu yeeyo esembyayo 14, ate esobola okuba nga ate mutambula bulungi. Wabula aba Silvia Auto Parts abasangibwa ewa Kiseka bakugamba nti baleese sipeeya waabwe okuva e Japan ow'akabi ali oligino mu bika by'emmotoka wano wamanga. Olina Noah, Ipsam, Toyota, Harrier, Kawundo, Vox, Lexus, Prado, mmenye eriwa ndeka eriwa, zonna jangu ate bakuwe sipeeya owa kabi owa ddala. Entunda yaabwe gye batundamu, batunda engeri y'okusuubuza. So jangu bakwasaganye, babayita ba Silvia Auto Parts abasangibwa awo ewa Kiseka.